nakati njagala okujja ukagenda kunkubya emiggo naye ngenda gigumira nako nkajja okuba mukatadde mu kabox kange ebintu bingi nnyo naye ate ye trend bye biriwo bye byogerwako so sinza butabiwa time ngenda biwa time nkubulire butya bwe byali lwaki kiri bwe kityo. So politics ategeeza ki eri eggwanga eri bannayuganda bannansi mwe bengenda okwogera nammwe. Nkugambye tugenda kubeera mu Proverbs chapter 13 from verse 6. Soma chapter yonna naye nze ngenda kuva ku verse 6 up to verse 25. Then ebyandiko ebirala bijja kutwekoonako. Politics ategeeza ki eri bannayuganda kuba njogana bannayuganda. Omuntu eyatubbako ebintu byaffe batuteekamu mentality nti politics kitegeeza kugenda mu kulonda ne mulonda ba leaders, political leaders nekikomaawo. Politics kisukka waawo. Sigenda kukuwa definition ya politics eri ey'okuyita ebigezo. Semanyi no. Politics kitegeeza okuddukanya obusika bwammwe. Kubanga abantu abayitamu political leaders be mulonda be bamatalinga future, be ba determininga future y'omulembe ogwo. Bwe mulonda ba leader ababi omulembe ogwo bagulya. Tumaze emyaka okuva lwe twafuna independence tubadde tubeera ne ba leaders ababi. Nga ba leaders abalungi bwe tuba tubafunye babuutikirwa ababi ne babaseketerera ne balemwa okutuukiriza kiri kye bali. Amini senga yafuna time y'okufuga Uganda nga talina ntalo. Uganda senga tefaanana bwetu. Yali good leader. Ssekabaka Muteesa senga yafuna time ennungi. Nobote yennyini. Nobote senga yafuna time. Lwakuba Obote bamuyitamu okuseketerera Ssekabaka Muteesa. Kakati naye najja nga alina entoli z'abantu zatambulirako. Amini najja nga yeetengeredde. Bali ne babula bwe bamu-infiltratinga ne bamukuba physically. Kakati ne tujja tugwa mu mikono gy'omunyarwanda omubano Museveni ne tugwa mu mikono emibi for 40 years. That's why tetulina kitulaga. So awo ngendo genda mu kigambo kya Katonda nzingiremu ebintu bingi era ngenda kukwata obudde bwa mubwamasimu budde bwamwe n'obwange bubeere bwange. Kyensaba waliwo abantu abamastering ndowooza art owa programu eno ndowooza ng'oli alina essimu 2-3 waliwo abantu abaddiŋŋananga mu programu eno era kirowoozesa abantu nti oba oli awo benkwata mbamanyi no nkwata randomly. Kati olwaleero tusaba bw'oba obadde okuba nnyo essimu nga eddoboozi lyo liwulikika wano tokuba. Leero twagala abantu abapya era bw'okuba ne nkuyanga eddoboozi lyo pya amini nga kadde bwe nkujjako tonyiiga. Nkusaba bw'oba obadde okubakuba nnyo essimu kati tokuba. Leka abapya bakube kubanga abantu jamu mungi kati bataggululeko. Then olwa demand y'amasimu empitirivu ennyo tugenda kuteekawo parliament. Tugenda kutuula lwakuba mbadde ndi busy okuva jjo lwe nakireeta. Tugenda kutuula board of directors board of governors tugenda kutuula tulabe engeri olunaku lwe tufikisinga n'engeri gye tugenda okukwata mu programu eyo admin tugenda kuba tulaba tuteekeko programu ya parliament. Honorable mujje tuteese matters of national importance. One egenda kuba yanjawulo ye egenda kubeera guided. Tujja kubeera n'omulamwa tuguteeseeko. Tujja kubeera n'ebintu order paper. Tujja kuba ne order paper nga omulamwa tugaidinga kino kye tuliko. Ene ya Friday yebeera open. Oba ebyakunyiza bya munkaaga oba bya 1900 oba obisuubira busuubizi kujja gw'oyogera by'owulira byonna ebikuli ku mutima. Naye parliament egenda kubeera guided era bwe ntyo nemba nga newangulidde ekya speaker oba oyagala oba tuyagala ekyo kyote tugenda kikubako kalulu. Deputy speaker mu mulonde speaker yenze. Kubanga biri ebyabali byannemu genda mukannekolera ebyange. Bukedde yangaana okwogerera ku bukedde ne neekolera omukutu ogwange. Kati nze speaker wano. Era ngenda kutungiriza ekibulangiti kyange nga nkyambala ku mutwe bulungi. Ekirungi ffe wano tukkirizibwa olulimi lwonna temujja kunsekerera mbuwire tamanyi Luzungu ate program egenda kuba ya Luzungu lwokka. Oba Lutoolo lwokka. Kale briefly waliwo ebintu ebitambula introduction njimaze gye ngenda okwogera ku wali mu Bible and politics. Ngenda kwogera ku politics nga nzira mu nsonga eri idea gye twaleese gye tuli mu kudiscussingako ba leaders baffe abamaze emyaka
10 mu parliament ne mu bifo ebirala nga bagundiivu nga bamuzinzi badde emabega batuteekeko akabubi kubanga tufunye nnyo damage ffe abasembye emabega tufunye nnyo damage omuyaaye bw'ajja atugoba tufunye nnyo damage tusuubira nti mwe musobola okuteeka enzikiza ku sayidi ye ne muteeka ekitangala ku sayidi yaffe nga bwe twakisomye eggulo mu Exodus 14 so tubasaba mudde emabega mu protectinge abaana then kati tumuvinge Red Sea yabyemu tufulume nga bwe twabisomye eggulo nja biddamu enkya nga tuwumbawumba wiiki kakati eyo point gye tukyaliko kubanga batulowoozesa nti politics kitegeeza kulonda ba political leaders era ne bagamba politics awedde mugende muddeeyo mugende mulime kati mugende mulime era olwaleero babagumbuludde ne babagana okukola enkuŋŋaana ne bagamba kino ekiseera si kya politics era electoral commission yegambye nti opposition erina nnyo olugezigezi bakuba enkuŋŋaana naye ng'ebiseera si bya politics obwo bubbi obwo bulyake obwo bulyazaamaanya abantu bonna ba political leaders ababa balondeddwa baba beesigisiddwa generation eyo omulembe ogwo okuteekerateekera n'okutemeratemera eggwanga eryo na buli munnayuganda atasobodde kujja mu politics oyo kati omuntu yenna agaana ngenda kukubuulira lwaki atugaana okubeera mu politics buli ssaawa nga yamubeeramu enkuŋŋaana tezikkirizibwa naye omukulembeze w'eggwanga nyandwe yatambula okwongera okulaba nga za mu PDM amaanyi naye abaze mu PDM bonna babadde bambadde t-shirt za NRM eziriko vote Museveni muzeyitova ku main enkuŋŋaana electoral commission yazigaana naye yabadde atambula ng'abuuza ku batuuze okulaba engeri emirimu gya gavumenti gye gitambulamu obwo bulyake bulyazaamaanya obwo bubbi NUP bayimiriza omupiira gwe babadde bagenza okusamba bafuutu soja kuba tebasabye poliisi ate ng'enkuŋŋaana tezikkirizibwa nabbanja akuŋŋaanyiza abantu 7 n'abawa mutwalo abantu 15 era kakati olukuŋŋaana lubadde lw'amaanyi nnyo n'abagamba mulonde Museveni politics ategeeza ki awo ngendagendawo mu kigambo kya Katonda eyo mpanja awo wentandikidde tutandikira mu mawulire wali nga tugenda mu kigambo kya Katonda munzijukiza awo ensimbi akati kati njagala kuyogera ku kino waliwo ebiriwo mu kufa kwa paapa bingi biyogerwa buli muntu ayogera byasanze bimbuuzibwa mu kabokisi waliwo be bigenda okukola obubi including Sister Rose Sister Rose leero wakunzita now lwaki abantu balowooza nti nno eddiini oba bayibuli yajja kutu nafuya bwongo oba oliawo okutujja ku kituufu kye twaliko oba bajjajjaffe kye baaliko kati abaana batandise gamba mulabe emizimu gy'abazungu mulabe traditions mulabe biki kati njagala okunnyonnyola eddiini ejjeetya eddiini kyeki era kitandika kitya introduction ekitoka ngenda kutogera mu budde butono tujja kuba tukitegeera mukama bwana bayagala tujja kiddamu mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi gye ntandikidde Adamu ne Eve olusuku lubalema Katonda abagoba bw'abagoba batandika obulamu obulala ng'omuzadde bw'okuba omwana n'owulisa n'ogamba oba omwana mukubye nnyo n'otandika okunoonya engeri gy'omulimbalimba omukomyewo ng'owulira n'ogamba naye kirabika mukubye nnyo kati Katonda yawulira ekintu ekyo n'atandika okuzza omuntu kyatandikirawo wali mu lusuku Eden Bible egamba bw'amala okuwa judgment natta akaliga natta ensolo okubikkulirwa kwe kukituwa nti akaliga akattibwa mu lubereberye lw'okutondebwa naye mu lubereberye Bible yegamba nti natta ensolo n'ajjako eddiba n'abatungira engoye kati kubikkulirwa Yokaana akibikkulirwa mu kitabo ky'okubikkulirwa agamba nti eyo yali ndiga esaddaakibwa omuntu asobole okwambala era we wava okubanga Yesu ayitibwa omwana gw'endiga kubanga yajja okutwambaza ekirala ekyali kiweebuuse ng'akaliga kali kakiikirira Yesu kali akattibwa luli kakiikirira Yesu ne Yesu najja mu kifaananyi ky'akaliga kali biwanvu nnyo simanyi oba tunasobola obitegeera naw Adamu ne Eva bwe bazaala abaana Katonda mu kwagala okukomyawo ojjukira saddaaka gye yasaba Kayini ne Aberi ate ebintu omu n'anyaatula munne kati Katonda yatandika okuleeta amateeka awo wajjawo ng'ekibi kikuze nnyo
waliwo Nuwa, waliwo eryato teryasobola kutuuka ku butuukirivu kulokola abantu bonna, ekibi ne kiddamu ne kimera, tujja wano ku Sodoma ne Gomora emirembe gyonna, kati tujja ku mulembe gwa Musa. Katonda aleeta amateeka, ateekawo amateeka gonna nga bwe mugamanyi. Amateeka ago ng'oba olyawo omuntu bw'anaagakwata asemberera okumpi ne Katonda n'akomawo, amateeka gaagaana ne gongera abaali bagakwasisa batuuka ekiseera ne bagakwata bubi nga bw'obiraba e Uganda. Etteeka ligamba nti nno kooti maaso yakuwozesa bannamagye, disciplinary committee y'amagye olw'okwagala okubikyusakyusa okutuukiriza ebyabwe, tribunal akakiiko akakwasisa empisa bannamagye bo abalina amateeka ne bakavunulamu nga kooti ne bakatwalamu macete, bwe bityo bwe byali mu Bayibuli. Katonda yagenda okulaba nga abakwasisa amateeka bagakyusizza. Bo ku sabbiiti bakola, naye bwe bakukwata nga gw'oli ng'okoze ku sabbiiti nga bakunyaatula, sabbiiti nefuuka sabbiiti. Kyova olaba Yesu bwe yajja ng'akola amendimenti ya sabbiiti, ebintu byonna Yesu bye yakola, genda osome Bayibuli. Bayibuli egamba ku lunaku olusooka olwa wiiki Yesu yabikola ku Sande. Yesu yabikola ku Sande, yazuukira ku Sande, yabasisinkananga ku Sande. Omwoyo Mutukuvu owa Pentecostal Day, Bayibuli genda osome ku ebikola by'abatume sura 2. Bayibuli egamba ku lunaku olusooka mu wiiki omwoyo nakka. Yesu n'abikola ku Sande nga si sabbiiti. Naw ebyo biwanvu nja bigenda mu lwendi bansomesa sabbiiti. Kakati nno owulira omuntu amateeka bwe gagaana gonna kola bwoti abagagga ne babanga boonoona bakigenderedde kuba alina ekisibo ky'ente, alina ekisibo ky'endiga, asobola okuwaayo saddaaka. Omwavu n'abanga tasobola kutuuka ku butukuvu, kutuuka watukuvu wa watukuvu, olw'okuba bakabona be baatuukangayo okuwaayo saddaaka ku lw'abalina ebibi. Bakabona ne bagifuula bizinensi. Awagenda endiga emu akusaba endiga 5. Bakabona ne batandika okulundanga endiga. Bw'ojjanga oyina ebibi nga toyina ndiga, nga yo omusasula nga yakuweerayo endiga. Ng'ebyabasawo baganda muzzukulu ojja kuleeta endiga eno muzzukulu egenda kuba nga si nzirugavu, nga si njeru, nga si ya bbulaaka. Nomubuuza jjajja y'endiga efaanana etya? Muzzukulu waliwo azirunda eyo ekyaggwe, ojja kuleeta $2.5 million. Bakabona ne batandika obikola. Kati Yesu wajjira atwenkanyenkanye ajjawo ebyo byonna abimenye. Yesu bw'abimenya n'abijjawo bwekkaba. Jjukira luli twasoma mu 4 Gospels, Matayo, Luka, Yokaana ne Marko, balipootinga bulungi Yesu omusango gwe baamuvunaane wa Piraato ne wa Kayafa. Genda yosome ekyandikibwa ekyo kye baamuvunaane wa Piraato nga bagenda omukomerera. Yaleeta enjigiriza enkyamu, kubanga Yesu yali adda ku mulamwa guli ogwa Edeni. Kakati ne bamuvunaana kubanga yali abuusizza abantu, nga bw'olaba Museveni bw'atuvunaana okumenya amateeka, nga bw'atuvunaana okumenya amateeka ng'ate tuli mu kutereeza ggwanga, n'akuteekako tubizoni. Kati Yesu bw'atereeza abantu ne bategera, era Bayibuli egamba nti nno enjiri ye n'etambula ng'eryanga luyiira, ne kibaluma nnyo kuba abantu bakitegeera nnyo, basumulwa. Jjukira Yesu omwoyo omutukuvu ajja, ekintu akyenajayizinga kitambula. Bayibuli egamba ne babuulira enjiri abantu 5 ne balokoka olunaku lumu, abantu 50,000 ne balokoka olunaku lumu, abantu 1,000 ne balokoka olunaku lumu, ng'ekintu kigenda kirya. Era kyaviirako okutemula abayigirizwa bonna omusimanyi gundi Petero bamukomereranga Yesu nga bamusulise. Waliwo gwe bafumba mu buto, waliwo gwe basala n'omusumeeni, waliwo gwe basindika okuva ku kizimbe ku kalina waggulu n'agwa wansi. By then Roma ye yali super power. Roma, Italy yesingamu okuba ne ba mafia. Era okutibwa kwa Yesu eyali omuju avunaanibwa abaju, naye enzita gye bamutamu bamutta mu nzita ya Kiroma. Bintu byali bya Roma. Bakwatagana aba Yesu ne omusango gwe gubeera mixed nga eno neeno bamuvunaana, n'akomererwa n'aziikibwa. Ne batandika
okutiginya enjiri gye yaleeta ne batandika okugibonyabonya ne bagibonyabonya abayigiriza bonna ne babatemula mu linnya ly'okulwanyisa kino kye yaleeta nga balaba kiri kye baali bazimbye kyali kivudde mu ngalo kubanga amateeka Katonda ge yali abawadde ge yawa Musa biki byonna byonna byatuuka ne bibeera nga ye the norms and values ate nga ye ddiini. Kati Yesu bw'ajja n'akitereeza abasajja bano ne batuula bwe bakirwanyisa ne kigaana ne batuula ne bagamba tetusobola kukirwanyisa nga tukiri bweru tukiyingire munda nga kibalemye okulwanyisa nga bali bweru ne bagamba tukirwanyisize munda nga bulaba Museveni bwe yagezako okulwana eno bwe yalaba biganye n'agamba ati kanyingire mu NUP Mpuuga Kagabo Gundi kati n'okuluna aleesa ab'okuwa kaadi bangi akirwanyisize munda eyo theory ya Roma ne batuula ne bagamba bwe bati tukirwanyisize munda. Mu mwaka gwa 300 AD after the death ba mafia be Roma ne batuula ne baleeta ekintu ekirala nga bakiyingiza muli 300 after the death of Jesus obukatuliki ne butandikawo nga bakulaga bali mu kintu kiri naye nga bakikyusiza bwe bati najja wano nenjogera ku katikisimu n'obutabo bulalala bwe bayasomesaamu lwaki tebakusomesa Bible direct. Mwe abantu bagamba nti Bible mbi simanyi yajja kubakola ki bw'osoma Bible omuntu tasobola kumanipulatinga weewaawo kyova olaba bakuleetera katikisimu ne bakuvuga nga bakuzeeno ne bano ne bakuvuga nga bakuzeeno kubanga we wali senta y'abamafiya. Mu mwaka gw'olukaaga obusiraamu ne butandika obukatuliki bwe bumala okukyankalana bwe bumala okugira abaabuli waggulu ne bakyankalana ne kuvaako obuprotestante Bungereza yo ne bwekwata ne obuteeka eri naye kyonna kyali kyakuba kiri Yesu kye yaleeta. Naye jjukira Yesu yagamba Petero nti ngenda kuzimba ekkanisa nga n'amaanyi g'emagombe tegagiyinza era n'olwaliro bakyalemeddwe okupenetratinga ekkanisa eyo Yesu gye yazimba. Kati ekikola obubi bye baatusomesa bw'obigenderako obeera owedde kasita Omwoyo Omutukuvu takubikkulira n'osoma bino ebituufu eby'Omwoyo Omutukuvu obeera owedde ago ge mazima. Kati kambabuulire ekintu kye mugenda okwewuunya mukimanyi musobola okukikkiriza oba okukiwakana nti paapa teyafudde kuyisa mande eyo yitale bwe yali eruzinga obwa superpower mu nsi yonna ne concentratinga ku ddiini negamba kale katudominatinga ensi mu bukatuliki birine yabeerako nga bw'olaba America nga yitale yeyogera bwe mara okuluzinga eyo political gundi eyo superpower obw'okufuga ensi yonna ne military we nda military gundi yo nesala we dominating mu bukatuliki oba mu ddiini naye nga kye bakukugira totuuka ku kiri ekinyusa ekituufu Yesu kye yaleeta. Njagala ofuna omusisita oba omufaazi oba omukatuliki yenna ow'amaanyi mutuule mwogere nga si byakugira akubikulire Bible akulage musapule. Sina gwe nnumba kati twogera mazima kubanga okufa kwa papa kutubikulidde ebintu bingi. Okimanyi nti papa yafa gwa kubiri ekyo kankyogere kisigale ku likodi. Okimanyi nti papa yafa gwa kubiri naye mafiya eri eyitalaawo bakuleetera omuntu ne bakulaga nti oyo papa awuubidde abaana simanyi mbuna abawadde omukisa aze mu kadirisa akoze atya wuunazeeyo ate afudde n'afa ku Easter Monday ne bamubika ku Easter Monday papa bakulimba mbu yafudde ku ssaawa 4:15 zagenze okuwera 2 ng'ensi yonna etegedde bakulimba papa olunaku lwe bagamba nti agenze mu intensive care unit lwe yafa naye bamafiya nga balina okuzanya ekintu kyabwe abasiyazi nga balina okuzanya ekintu kyabwe bisibuka Roma ago ge mazima ge batayagala kuwulira ate nga ge mazima weewaawo papa yafa gwa kubiri ne basooka ne bamala okutereeza kubanga mafialism yaabwe eri mu nsi yonna ne batandika okunoonya kali ani agenda okubeera papa ani bamulonda dda bino eby'omukka simanyi guvuddeyo ate teguvuddeyo yenna mafialism eryawo eyitali okitegedde. Kati bwe batyo bwe bamanipulatinga tuleme okutuuka kiri kye bavunaana Yesu n'olwaleero kye batukugira bwe balaba nga kirya ng'Omwoyo Omutukuvu atambula nga kirya ne bakiyingiramu ne bakikugira ne batandika okuba tebakusomesa Bayibuli tebakusomesa vanjiri bakusomesa butabo bulala basinga kukusomesa katikisimu basinga kusomesa bitabo birala Bayibuli tebagikutuusaako bwe bagisoma basoma somo
awo mu budde buno agamba ki tebaagala okimanye kati ago ge mazima eddiini bwetyo bwejja eddiini nzirugaze yakwata ku muti Yesu gwe yasimba ne gutandika okulemesa ebibala biri kubanga enzirugaze bwekwata ku muti tegubala kakati awo ebisigadde oba n'abafaaza oba n'abasumba oba kyovula babanga bakutwala e Roma okukusomesa bakuwa good life babalabira bakuwa ennyumba ne bakuwa bakulabira ne bakuwa abasista kulya kunywa kwebaka ne bakulabira ne bakusasula omusimbi ne bakulabira ne basooka ne bakwata gwe obwongo ne bakuweereza ogenda okwata obwongo bweyo gyova kyovula bwobukatuli ate nnoyinza nonno okwewuunya era omwo obukatuli kisibwa amaanyi gendayo kibuuze kubanga babivaako bo ne basigala ku dominating nsi yonna awo most especially Africa ne South America ye wasinga genda onoonye bakomadde okufuna paapa omuyitale omanyi lwaki tebakyafuna paapa mu buyitale obukatuliki muyitale bwa munguuba agamazima ojja gajja wano amazima ojja gajja wano mukama abawo omukisa ekyo njagadde guni kyogereko ekya paapa genda okinoonye mpola ojja kutegeera nti paapa yafa gwakubiri kansirike gwe bw'oba owakana paapa yafa gwakubiri paapa yafa anthrax ne postmortem report njirina ebyo nno binene biyinza naye ge mazima ekiba kibe temututiisatiisa nammwe ebisigadde tujja bigendamu amasimu tugatandise ku ddakiika 3 zennyini +974 33 93 96 39 bw'oba obadde okuba nnyo essimu wano ng'obadde okubakuba nnyo ng'owulikika buli friday tokuba nkusaba busabi leka abantu ababadde tebakuba nabo bayitemu then tugenda kuyongerayo olunaku olulala tujja kuba tulubabuulira lwadde mba okuteesa ku kintu kyonna kyowulira kyoyagala okuteesa bayibuli luli twasoma bayibuli egamba siga ensiga emirundi 8 7 oba 8 n'okweyongerayo tomanyi oba eno yeneemera oba eno yeneemera tulina sayidi zonna ezisigiddwa politikale militarire nawanawa tukkiriza Katonda nti waliwo ensiga egenda okumera essaawa yonna bw'oba obadde okubakuba essimu leero tokola ki tokubalekera abapya bakube nkukutte oba tokkiriza nti nkukutte abapya nga temulina data temulina network temulina data hello kale bambi yes sebo nange nkulamusiza sebo bakuyisani Salongo genda maaso ng'oteredde bulungi mu network nteredde anti ku nsonga gyewaleese gyewaleeta luli yokulekera kyebo nkukakasa ensonga yerimu eggumba bw'oba ogyetegereza essaawa zino tetuliko tetwagala kuyetinga mutu kubanga Museveni atunoonyeza omutwe wena wakukwata bwe tugamba nti ababaka batudde emabega gweguba mutwe Museveni gwatubola okukwata n'abanga atukomyawo bino tebirimu byakulekera njagala nkubuulire gwe mukisa eri abaana abato n'abavubuka abato okukola guno gwe mukisa oguli eri abavubuka abawala abato abavubuka abalenzi buli posti gy'ogamba gy'oyagala olina okugirwanirira eno essaawa y'abavubuka bonna okulwanirira essaawa zino senga bukedde era tewali sobodde kukola TV yo naye ekyo ekyakusindiikiriza kyonna amaanyi gye baateekawo zonna TV ne bazikwata nga muntu omu yalina okukontrolinga kyekyaleeta mu bano tubaleke nabana abaana abato bafune omukisa olaba omuwala eyakulembera olutale yali Sudan yali mwana muto yali nyemba wa parliament bamemba tubaleke kubanga tetugenda kubatundala bakuula mu parliament nga Kyagulanyi ekyamazima nga tagenze ku ntebe kikafuuwe tugenda kubakkiriza kutuula ku ntebe bagenda kukuulamu bati kabebe ne alemu kabe baffe tetugenda kubakkiriza bagenda kukuulamu bati batugambe so oli olumala okutegeera kayiseewo akalulu ke alina kutambula butambula
tulabe nti omukulembeze waffe yalina okubeera mu ntebe kagwake kakutetonye amaaso ge tulina okutunya bavubuka bwoba oyagala okubeera IGP nga naawe osanga omupoliisi kulaba nti yakoze nnyo mu sayidi eyo ya poliisi yalina okubeera kisi ate n'ekirala nti bwe tukwata bwekityo kubanga pulezidenti yatunyonyola bulungi tagenda kukkiriza mubaka yenna okubeera nga ye minisita nti bwe tulaba nti ddala tutitozi ow'emukono oba ow'emisyana ayimiridde bulungi tusobola okusikayo zaake ne tumufuula minisita oli bwe tubadde twetaaga ate tuddemu tulonde zaake bwalizayininga n'agenda nga minisita tetufuna omubaka omulala ng'ate era wa eyabadde bentugi yaffe kale sebo ne tumanya nti ono bwazze nambooze zaake bamaze okulizayininga bagenda kufuuka baminisita bafuukisoja abakoze nnyo emukono baba bana bafunye chansi tweyanziza sebo sebo yes sebo hello pastor bale kuweleza sebo kale sebo nawe bale kuberako ettaka tetuvaako tusiima nnyo sebo byokola kulona esimu yange naginyenyezaamu eggulu neŋŋamba oba yeesulisi nalabye kalayivu oba kadde kakumakya ŋaha simu yange eka yeesuliseemu naye ne tugendera awo pasita njagala kwogera ku nsonga ye ey'okulekera ensonga y'okulekera teyalibadde mbi pasita era si mbi naye olwokuba nti omusajja gwe tulwanyisa n'emitima gy'abannayuganda okuba eminafu kuba amazima galibadde nti Museveni twabeere twamujjadda singa ffenna tusalawo ne tugamba nti kati tulumbe omusajja tube nti temuliimu kalulu temuliimu ki tukeere enkya bannayuganda MP ani tugende kujjako omusajja nga si kalulu tukisobola just nsalawo kati tugamba nti tulekere entirira y'abantu nti n'abatulekedde nabo bajja kutuyiwa abaana babalese bebaana babalese bajja kutuyiwa because okujjako ono kati tetusobola kuziranga bwe tugamba nze pastor mazima gali nti nalibadde njagala gundi parliament ya Uganda ebeewo kati ne wenjogerera kati kozi tulina biyamba bannayuganda kati we tuba tukyalina chance esobola okuteekawo ebifo ebisobola okuzoganya ku musajja oyo nti ba MP bajja ne bazoganyamu okaawo kati olaba omusajja Ssenyonyi ebintu byayogera mbutuufu weebuuze singa tulina ba MP nga 10 aboogera ensonga eziboggola balaka akasajja Kasemuju Nganda singa kaali kanoopu nga boogera ensonga zolaba nti ezitegeera eziri ku mazima ezikiikirira abantu okulekera tekwali badde kubi nakyo nayo alibadde ekkubo nti bano abakuzeemu kale baali badde balekera bano abaana then ne bafuna ate ebifo ebiri strong nga woogamba nti Nambooze yali badde nga lwaboogo okitegeere nti naye wetubanga kubanze ne mu kintu ekinywa omutwe gwange nti oyinza okusanga nti mugundi kitundu kimu waliwo abaagala oba MP abantu 9 nga waliwo embwa ya NRM eri mu kuyina alina gyeje eriweego terina wadde muntu agyesimbyeko okitegeera era saagala kwabukana nnyo n'abantu bagamba ku kintu kya Lubongo yamusimanyi okujja naye yeesikimbawo e Kampala nze ekirowoozo kyange yali badde nti ng'omusajja bw'alina erinnya gundi SG waffe w'alina erinnya yali badde agenda mu ew'omuntu ali strong wa NRM oyo ne tumusaanyaawo ne tugenda nga tuzika abaana ba Nuupu abalina amaanyi ewali aba NRM bwentu bwe nali badde ndowooza nze nga nze pasa kandi kaabala bateese bwe bali kuweereza ssebo kale ssebo naawe weebale kuteesa. Hello. Sebo. Soko olindeko beerako nsooka entereeza wano ebyuma birabika byakyankalanye nga tukyagira kansooka bitereeza wano then tulabe kale genda mu maaso. Hello. Yes pastor. Aha tukuwulira Sebo. Nze bampita Faruku tusanso okukuwuliza Sebo. Nange nsanyisa okubanga mpitamu ojja kunsonyiwa Oluganda tusimanyi bulungi eri musajja mugweri wajja kukkiriza njogera Lugweri oli w'embale Budaka ndi Budaka gye nzaaliwa Budaka yennyini okay nsanyisa okuwuliza gale seba ngempi wange bamuyita mbwezi wako naye anti mbadde nsaba nti ojja kunjikiza njogere mu Lugweri kuba Oluganda luntumanya ebitegetege genda maaso gwe yogera olulimi lwonna lw'oyagala okwogera Sebo. Alesebwa ne yanzira kubanga msemu nakula emiwe yanu nze ebintu ako Abannayuganda nteka nakalutu tuliko awamu kapo text vote naddala mu Budaka district owaiso gye mbyaliwa abagwere mbakoba owaiso niso tusinga okulima emiyembe n'emicungwa n'otameroni naye tuwula factory omuyaka ana omusaiza tufugire ebula tule kino nayo naye ng'osanga abagwere tuli baavu ino osanga omuntu mu nyumba
muri mu mpali mulyango muri mu mpali munani mudinisa yananga takata mzee tazo kunzira nze kimbere nko bagwere banayitula mke twigula maiso abempi baba wale mina 10 ngemene ni 10 muntu mwe bawene tumweza naye waiza gandi ya PDM waiza mukampala shimodo na watu wa milioni waiza atano mana ile nani ya profit ekiti kisaboka MP waiso yali kuizo yombo izoyo mukora mazima muri ku ground ze tinza kubayeka mbere mukasera kuiya ndi Nairobi nege ngira naye mukora mazima sente ya kwaite yesende jaba na Uganda tijije jinsi kitu musoro akasenda ko akasindika ikoti bakasalira ira yakasenda kali kulya akawa musoro yali edwala iramba udaka to edwala limo lyonka ni biti ya government no yaba mu bakusindika kwa gura ulezi mu clinic no sala rugura na gura ulezi mu clinic amasomero galumu udaka ga government abana singwe ngasomera ansi umwana kusoma kukusana no kumutwala musomera private kesa nasoma kukusana kale pastors ni kwa bana Uganda anadala ekitundu kimbyala mu udaka begula maiso bala muke tuna ekikola kya omesa kanaka cooperative maroka ndaka okakume baka bale tukagoberere paka ku district tali ku district wali turning officer ama roka bara manye president afune uri ruti tutandikira koleka ku celebratinga pasa byange ne byo naye ino kubitakumu webale no nayanziza sebo kale sebo nyina abantu benonye yembale budaka mugenze waliwo omwami gwe nonya bamuyita pastor Murodoka itatuukayo naye yangamba abeera mbale budaka naye simanyi nonya family ye bamuyita yabeerako ye waffe ebwama nga bamuyita pastor Murodoka itatuukayo yali alina omulenzi nga bamuyita Makia omuwala nga bamuyita Rogose Debora omulala nga bamuyita Bulage Asanasi naye family yaabo tebakomanga weeye waffe naye mbanoonya pastor yali pastor wange Murodoka itatuukayo Erinya ntiranya kuwibula ku muganda wange pastor ninja mubuuzako abanga omanyize ni musajja musiramu nja kuuza ku muganda wange abanga jali ampa ku namba ye njaji kusindikira ne yanziza sewo obo wa family ye yenna ali kale bambi ne yanziza sewo kale sewo omwami agambye nti MP omubamuwadde obukadde 10 naye parish namba bajiwa obukadde 9 wala bannaye bana abasajja bajoga ani ali ku line kasitaka kutanda ngo badde okuba ku bisimu hello wanji pastor wanji nyabo baba tueleza kale nyabo naye webale kubeerako okyusize eddobozi nga bulijjo okuba pastor ekibuzo kyange kiringa kibuuza ate kiri eringa ndowooza tugenda mu kalulu aka protest vote tetulakasa nti kisoboka era tusobola okajjamu obuwanguzi naye nga tetunnakagendamu protest kitegeeza okwekalakaasa mu mbeera yonna okusinziira ku bigambo Honorable Namboozi byayogedde oluvannyuma lw'okukyayirako baganda baffe abali mu makomera MPs ab'enjawulo bye bagenze nabo nze ndowooza nti kitumala okukozesa bano bamemba palamenti abakyayagala zikaadi okwekuŋŋaanya batukunge babeere ku front line tusobole okuprotestinga against bannaffe abo abayitirivu bwe batu bakozeeko ebikolobero ekyo ekintu tekitumala ku protestinga against Museveni's regime baleke okulwanirira kaadi wegamba tusooke tuprotestinge bwe tumala tuvotinge yes tuprotestinge lumu kigwe kubanga we are fighting against the dictator Museveni wekiba nga kituufu tuli protecting against him kitegeeza nti ebikola byakola tubikooye wetuba tubikooye badde ku front line president yatugamba tuzimbe eggaali katwe tulanga baawulira omulango ogw'okuzimba eggaali buli omu ayimuke n'eggaali ye tuprotestinga lumu fulumbe Museveni wagaana okutaaba abaana bonna tumugyeko lumu gw'owulira nga ebintu Museveni byatukoze bitumala okuprotestinga tulina ensonga eziyimiridde kiki ekirala kyetubulayo ddala kyatatukoze omusajja oyo Nsende bakisingako kuba kati abamemba parliament bangi nnyo bagenda tulimba nnyo abaana abali mu makomera abo abasinga gye baba MPs abatudde abali comfortable lwaki tebatukulemberamu kale ku luno baleme kusiba abaana balala nga amakomera gajjuddemu abaana b'abantu abamu abatategeerekeka nakutegeerekeka toyanziza nyabo kale kasi eddoboozi lituuse mukwano okuteesako kutuuse hello mukulu jeba kaliko kale sebo nawe jeba liko sebo kale sebo akati nze mbate nja kubuuza eddoboozi eryo nga ndimanyi nze site esambadde ndudde n'okujja kuno
walinde senenteesa kale genda maaso badde njakubuuza bannayuganda nti nange actually agro sentiment yoyo omukyala avuddeko nti lwaki tulinda okugenda mu kalulu ki ekigenda okutuukako ku omusajja kye yakola last time okitegeera nze naba tewali kigenda kukyuka era bino watugambye Jombo oba ne yatugambye bwagenda kuwandiisa amagye n'abapoliisi that means bagenda tukola kintu kyekimu kye baatukola mu 2021 so nge nange nzikiriza nti tusooke twekalakaase omusajja agende already omusajja ayebye twekalakaase aveewo tulyoke tugende mu kalulu buli omu yeesimbewo nga bw'ayagala kubanga n'ekifo by the way kyewayogeddeko yabadde point nungi naye obuzibu buli nti bano abantu bewagambye ba AGP ekyo ekintu kyewasuggestinze tebasobola kikola then kati kitegeeza tebali ku lwaffe tebasobola nambozi gwegamba nambozi omugambe va mu parliament ogenda oduumira abagundi bebabagira ekifo kiwa omuntu omulala akigende kolawo banakkiriza tebasobola nekyokubiri nti ne bano bogamba abagenda okuddawo nabo tuyinza okugamba nti okay tuleetewo abantu abalala bagende bo bayingire mu bifo by'abano naye how would we not nabo bwe banaagenda tebabeere compromise nga bali onjuke bano abagenda mu parliament bagundi baani ono Kaziwe Bashiri baani all those are past timers naye ndowooza olaba kye baakola nga wakutekana kambaata n'omuwa kaadi n'ayitamu ennansana ngataddemu yadde 10 n'otuuka n'omugamba n'obagamba tewali genda mu palamenti nga kugamba ngamba abantu abakategore eyo kubanga bano ekibaba kibaagaza ogenda baba basevinga ssente zaabwe emyaka 5 ne bateekamu obukadde 7 kati ye kasita ayitamu bwe paba aba ayagala kuddayo afuneze yateekamu ataasevinge n'endala okitegedde naye kati gwe tututeyo nga tatadde mu yadde 10 n'omugamba nti Museveni atubye akalulu terigenda mu palamenti abajja wulira abantu tazimbe gaali yaffe yennansana nebeera ng'eri rede naawo tugende twekalakase nga Museveni nga tetunaba kuyingira mu kalulu omugyeko bonna kye baba bakola abali rede ogenda abali rede okola ekyo essebo kwali era akiwulidde n'ekirala walabyeko ku gundi ku interview ya Joyce Baagala nagirabye ngali nga tugamba mbu ye talina kye yakola era tumuvunaanira bwerere simanyi ye talaba talina kye yakola naye oyo omukazi ekibiina kya making other stance clear nti eno yali nguzi gwe no sidinga n'oli gwe ng'ogamba teyali nguzi which means odiviatinze ku bintu ekibiina bekyali kikola ki bekyali kigamba ate agamba mbu kaadi ajagala NUP okuyime nagamba naye n'omukazi alina amagezi ne Kakembombwa tekamwa yagambye kituufu onalibwa kuba ng'alina ebyamusobako naye ebyo tubireka nga tubireka bitya ekibiina kigambye ffe tetukkiriza nguzi gonze n'oli enguzi mu kibiina lwaki tubikkiriza ebyo byebibikkiriza ne bitandika okwonona ekibiina ne bagamba Museveni bano balabika nabo yabawa ssente okitege ate n'atugamba mbu ye tumugira lwakuba alabika ali special oli special mu kisenge ekyo n'empuuga oli special ewaffe tewali yakuyita baagala okitegeera bana interview najirabye nenyiza by the way yina azimbukuse amatama arabizi genda empuga yakusiga sirimu genda omiribi era musajja gwe tuli ku matters of national importance obadde bana Baziwe pastor mukama yebazibwe nyabo pastor nsaba okubuuza ekintu kye nagamba nti electoral commission chairperson ali immune bannayuganda tetusobola muggula ku musango yatuga democracy yatulemesa twalonda omukulembeze waffe n'alangirira mulala ne yeekobaana ne dictator ne basiba abaana baffe kati babakola ebikolobero bwe bateeka protest vote tewaliwo kyanjawulo dictator agenda kwetegeka agenda kuleeta amagye okuva e Rwanda okuva wawawa yonna ne baali mu recruitinga ajja kutulemesa okukola protest vote twali mu Uganda buli yeeta amagye agatamanyi Uganda agatamanyi biki baatukubanga embooku okitegeera kati bujjukira muli mu kweteekateeka naye abeeteekerateekera teri protest vote ate ne bwe wabaawo nti protest vote tugigendamu byabakama ne ttiimu ye n'oyo Doyi ani oyo Chief Justice bonna tetubaagalawo kakati ekibuuzo kye nabuuza ekyokusuubinga byabakama simanyi oba wakizzemu kuba naakagenda kundi kye neebuuza bwe kiba nga tekisoboka can we organize people abava side gyava bagende bamutukolereko abantu be bonna bakazi be
bamaama be bakitaabe bonna babalumbagane kubanga bazaala ekyonziira ky'omusajja ekitubuleetedde okubanga ku ssaawa yali abaana baffe babonaabonera mu makomera oyinza otya okuŋŋamba omwana bamufumita oluuma emabega metallic bar okitegeera ne bamuteeka bannange ne bamuwogola eggumba okitegeera kati teri kalulu pastor teri kalulu nkwegayiridde nnyo don't even think about a protest vote we just have to mobilize ourselves tujjewo oyo omusajja n'oyo byabakama waako agende babalumbe babatemera ebitooke babasimba ebitooke amayumba bagakolezeko buli muntu yenna ava mu ayina oluganda n'ebyabakama ennyumba zaabwe ez'essubi zonna bazikumeko omuliro munozi ba relatives baabwe bonna baazala ekyonziira baazala sitaani be bamu be bali mu kutubonyabonya pastor tukooye ekirala pastor ozooleeta ebiteeso wano bingi ebiteeso bireeta tebikolebwa you bring very many ideas ate zibeera implemented zitugasaki obyogererako ki nga tetusobola kubaako kyetugamba nti kino kyetusibyeko kyetwesibyeko okulaba nga tukola ki tubaako kyetukola tunaayogera ne tuleeta ideas zisa gy'okoma okuzoogera pastor ekyo nagikugamba nti ebimu byoyogera babigenda bitukozesaako obeera nga ate abawadde amagezi abaggudde amatu era ebimu olaba abatandisa obikola bewajja ngaoyogera ebimu bagenda babituteekako bo babikozesa kyokka nga ate gwe bivaamu baffe be bivaamu tetusobodde kubikozesa tebituyamba ekirala omusajja ayitibwa chief justice n'abalamuzi be luli nateesa nti bonna buli balamuzi abali mu misango gy'abaana baffe baveeyo tubakoleko ebiwandiiko tubitwitinga ensi yonna tubiwandiikire ensi yonna tubiwandiike oba tubikasuka oba mu ggulu wa Katonda yonna tubiteekeyo tubagambe nti e Uganda tetulina abalamuzi beekubaanyi ne tomenta waffe ne dictator mu Uganda batubonyaabonya batuyisiza kakanja tetukyalina bulamu mu nsi ensi zonna zimanye n'ebifaananyi byabwe wano omulamuzi yajja Bungereza wano n'akolerayo amakulu tebaamukwata ne bamusiba tubalambika ensi yonna babere yes tubalambika ensi yonna nga ne be bali babaddusa okuva e Uganda tebalina gye baliddukiramu exile okitegeera balekerawo okwekobaana n'omusajja oyo bakozese authority yaabwe n'obuyinza bwabwe bagambe Museveni nti kino kikyamu abaana b'abandi tubate bwe baba tebasobodde kukikola beekobanye naye kati tubalangirire ensi yonna ate nabo ababamanyi ku byalo balumbe amaka gaabwe bazadde babe bagambe nti abaana babe beekobanye ne Museveni okubonyaabonya abaana baffe okutubuza emirembe mu Uganda okutta abantu bonna babulwa emirembe pastor toyanziza nyawa era bulungi pastor simanyi oba wayogedde ensonga yange ey'okusuubinga ffe bannayuganda twekolemu omulimu tusuubinge byabakama kale nyawa simanyi oba wakyogeddeko kubanga nakajjako baluli naleka nkibuuzizza tujja kibuuza bannamateeka tujja kibuuza bannamateeka mu palamenti yaffe tujja kukyazanga ey'abantu ab'enjawulo honalebo wayiswa mufumbiro tujja muleeta honalebo musisi tujja muleeta looya sebo gye baliko taata kale sebo naawe gye baliko sebo kale mudayi we bali tuweereza sebo pastor amina sebo naawe we bali kubeerako ngenda kuyita mu bwangu nnyo sebo okusooka ngenda kusooka nze okwebaza nga pulezidenti waffe watugamba titujja balabiranga ku bikolwa byabwe nsooka okusiima omukyala honorable Goreti Namugga yeebala okuyimira ne values za NUP simusiimye nti oba yakikoze ggoba gine ebbanga lyonna lye mbaze nga mugoberera oyo yeebalire ddala kaakati okuteesa kwange era ngata ku ddoboozi ly'abantu bonna naye ngenda kusooka mbabuuze omuntu bw'obanga omwana yakulema okuzaala ng'olina emyaka 2 n'oga nti kamulinde muzaale nga ninaana mu musanvu oba onoomuzaala oba tojja muzaala sikyo kaakati bw'abanga Museveni yatusobya mu kalulu ka 221 ne tuba nga ekisobya ekyo kyeyatusobya kikyaliwo lwaki tumulinda tumuvunaane mu 226 watya bwe tumugamba nti kale tumwekobedde tukole protest vote nga bwe tugamba ne tutuuka mu kalulu ako n'atakola bikolobero ebyo ne tutuuka mu kalulu ako ne bamulangirira mu bubbi obuli official kaakati tuba tunaamubanja ati nga tawambye muntu waffe n'omu tasibye muntu waffe n'omu takuye muntu waffe n'omusasi kati bano abaami babega tuba tubabeerabidde kye mbagamba nti tetusobola kugamba nti tuyina emyaka 2 tulinde tuzaale nga tulina 47 bwe tuba nga tulina byatukoze essaawa yene entuufu teri protest vote we have to protest protesting at 2021 bwe tutuuka mu mwaka ogwo nga bwe nkubagambye n'atatukola kikolobero
n'atasiba muntu oba n'atabba kalulu kati batu mubanja ki nene bamulangirira byabaka baramulangirira tugenda ku protestingira ku ki kwe kuteesa kwange ologiramu buli ateesa omulaba mutuufu ate ng'omwaze mu munne kati omuntu agoyingewa hello wangi webale kutuweereza ssebo kale nyabo webale kutuweereza ssebo nyabo naye eddoboozi lyo nga ndimanyi eddoboozi olimanyi ssebo naye nsaba busabi mpiseewo ekintu ky'ettororo kale genda mu maaso kasa kibeera ky'ettororo mujja kugamba nti akasajja katuggyeko nga bagenda kuwa ensonga z'ettororo kale genda mu maaso neyanziza sebo njagala nyimirire wano njogereko n'ab'ettororo mbabulire ekiriyo era ojja kunzikiriza babulire mu lulimi lwabwe nti jumatororo majunity platform me anigisiemu lugi wikonon miwini eyo ni imatini wilwenyo liko tororo among kelo ni okidho bedi state house tipo kutororo pako miti nwango sub county ama iloko district mito nwango ni junitie gi jumatelo jo ikisi district ikisi sub county muloko no jo nwango ikwiri mapino mukidobolo momio alwongo wiju tororo kisi dano ai malo lweny manitie ki lweny matur wango gijo MPs moni gi ne chiegno tiek poko jo kisi dano milion 100 ongonger majule lurwi so we were gripo ai malo bilu MPs manitie tie jadwong odwako jitenge pere kigi kinano kisi MP moni gi ne niti tenge pere jadwong jo kila lurwi so we were gripo ai malo we wangni we lwenyo ridoro mewini opogo mulanda district opogo mukuju district nyaka jipata la kidongi kuni tororo kido wedo paka panga poiwini MP manitie tororo ilongo ni sanje muyindi kija Uganda kiri so kila lwenye ru win we group ai malauti neri wilwen aka ishowe mere iyerok mo akidieme ilongo ni protest vote menyo to ne kidima winu nyekere kidibol kwir perini ikor kwir perini kije kokuro ilo process boro jema kwir mekidie chukin wango ni ngati mimito oloyo kwir wakiri waweri jadwong me fasi otingi magomito nena janyarwanda ni tororo kisi kona tororo chegin main hospital pamani janyarwanda mama jido wini yangia so I wi malo wakiri wakuri juma chiegno wedhiru jo ni MPs kose batelo wano both odo itanga gino do fox saro pendi gipene jubatiri jadwong wawegi wa ai malo wanen gima wa mito ritororo mawan pirongo gimo miwa we gwari polwanyiriko we bali nyosebo ndagala nzireko katono ku omulamu oguliko olwaliro musekendi sibiri esebo nti otugambye obo tusabye twogere ku ekyaba MP okuba nti ba stepping down mulamu gwalikoze nayenze mu ndowooza yange mbuuza gwe nti oyogerera mu baani jokira mu ba MP betulina mu categories nyingi oyogerera mu banno specifically obu oyogerera mu ba opposition bonna byombi anti beetumye okubanga balwanisa Museveni si kyekyo bonna wamu yes kati nekiza bamwoyo gwa ggwanga bakitukolere tulabe mwoyo gwa ggwanga yani n'abadde atwekwesemu ebbanga lyonna yani ajipu nze ndabyemu obuzibu nti era nga bw'oyogedde batwekwesemu ebbanga ddene ate ne babanga abamu balina eggume nti ne we tubasanzeemu ensobi tugezeeko okubagamba nti bannaye mwetondere ensobi gye mukoze ng'abantu abatulimu oba abaffe bajeemye olowooza bino kino ekya bonna banakkiriza ate nga kyoyagala ekiteeso kyoleeta kikavaringa Uganda yonna nti singa tusobola okufuna mu buli kitundu kya Uganda omuntu wa opposition ayimirira naffe n'agamba nti kino kati kikole nga bwe tusazeewo ng'aba opposition okuwanguza akalulu kano kikyalisobodde otukolera naye jjukira bangunya abasinga okujjako kuba naabo mu maaso bwe tulaba bulijjo sooka ombulire Ssegono kyamulaba wa yasirika ye yadderi tolina kyogenda kumugamba kimusembeza agambe nti kangende nkole nga bwe baagala olede yaswala takyayagala nakumanya
toyanziza mami kale nendowooza kyalikoze naye tekijja kusoboka bulungi nnyo tuyisaawo toyanziza nina n'akantu akalala mami tayi nambadde njagala kumaliriza mami tayi kale sebo ngenda baterawo olunaku neyanziza kale nyawo buli kintu kiba n'entandikwa pulezidenti bwe yajja His Excellency Kyagulanyi bwe yajja mu parliament nazzayo ssente n'abagamba muzizzeeyo nga tannaba nakubeera na buyinza tannaba kubeera ki nga Mia MP ate nga ye yali yakajjanga ye mupya ye muto yatabimanyi ye kataala ye kakwerege ng'ali awo tabitegeera n'agamba nzizizzaayo namwe muzizzeeyo bonna bazizzaayo twagala yo atandikirwako ogu olabe bwe batakikole Lutamaguzi yagamba omwana oyo yatuzisaayo ssente mu bulumi ne tuzizzaayo naye nga kyekyali ekituufu naye twali tetuzangayo ssente okitegedde ne waba wakikola n'agamba nti ku lw'obulungi bw'eggwanga nze kino nkivuddemu. Halo wangi nyabo kale nyabo naawe gyebale gale sima nnyo olw'emirimu gy'otukolera pasita. Amiina nyabo kati njagala kwogerako mu Lutooro lubaze baza Olutooro maama nintwala omugisa okusiima abantu inywena abala platform abokuhanulura ihanga lyaitu obutoosa yego hanyuma nempanuura hakitekereza ekyoleesere nti tufuneyo platform endi eyosobola kututeeraniza nkaitu itwena turabireho ebihanuuro ebitali bimu yego hanyuma ninteerera abantu ba Tooro kano nukakaire ninteerera abantu ba Tooro region bona kano nukakaire kwimukiramu aloho mugenzi Reverend Richard Bagoma yatugambaga ngo abatooro nitugenda nka kano nukakaire ko kufuna nka nho tukugenda tukahika mu destination yaitu ninteerera ensinganto zona nambara ziri abavubuka tusitukiremu tukoleke kisanyise ogenze kale nyabo hello esatongo nina kati pastor nze nsonga yange sijja kulamusaako ensonga yange eri weeti protest vote neruli twagigendamu naye bw'otunuulya obululu bw'ekawempe abantu bameka abaava mu nnyumba nga bamaze bateekako amagye abantu bajjaganira mu nnyumba era bano bajje batukole bye babanye tukola bulijjo bo baweze numbers kubanga kati bogamba nti oli bamujja kendanga muntu ne bamuwa ssente tofuluma n'atafuluma abo bantu abafa abasigalayo protest vote egenda kubeera etya nga abantu batidde emuntu zigenda kuvaayo era ssente zigenda kutambula kubanga balina ensawo y'eggwanga ya ssente protest vote tegera tegenda tutaasa numbers oziraba celebration zitandise nga abantu bavaayo naye abantu balebera mu nnyumba ate ku luno bagenda kujja nga bakambwe nnyo era bateekewo emundu era abantu bagaane ekintu kirina kubanga tukikwataganya naawo bwe tutugamba nti tutwala eri tetujja kusobola because ne bali kyagala n'okutusinga protest vote nze siriwaayo kubanga era bagenda tukola ebintu byebimu okusingawo kale webale mutangoba naye mbadde maze nange nga siteesa kale nyawo twateesezza naye banaye mumenya amateeka bannayuganda mumenya amateeka halo kale nyabo nawe kale nyabo nawe gyebale webale tuweereza webale kutuzibula amaaso mu nsonga zonna nyabo kaakati ensonga yange eri bweti twakitegeera kati ababaka gavumenti ababaka palamenti bonna bategeera ekigambo social media KDF kati yefuga ensonga zonna kaakati presi yaffe tugiseekewo katuteekewo ennaku endala tulumbe ababaka baffe bennyini tubalumbe nnaku z'omwezi gwezi tulumbe ababaka nga ate batuwadde abasibe baffe bateeke enninga ku gavumenti etuwa abasibe bwe siba si kyo tulumbe ababaka bennyini ekitegeeza nti andiko bawa amasimu gaabwe bonna nva ku kyamasimu nga bwe twagamba nti 16 Masaka okitegeera tugambe nti ennaku z'omwezi nga 5 ogwokutaano buli mubaka buli constituency omubaka waayo ku nnyumba ye tetuvaawo ku grawundi tulumba amaka gaabwe yes mukikube KDF ekuba ekintu ekyo obanga 5 tula ne komiti yo mutuwedde tusakate ekintu tukube baffe bennyini kubanga abantu balina ngeri batuliramu olukwe ababaka baffe kwate balina nsonga yonna gye baali basuuziza Museveni kati tumusuuziza ensonga ezisinga obungi mu kino ekisanja
batufera kati tukube bafebe nyini tubaleme sula mayumba gaabwe kubaffe aba wakalulu batuzanyira ku maaso ebbanga ligenda tuteekewo ennaku nakyo mutumala ekyawaka tuzeeko ekirala kati tulumba kino nga twakola 16 tuteekewo kati ennaku z'omwezi gwezi tukimanyi tuzeeko kati ennaku z'omwezi gwezi twagala kino tujja kumalako Museveni akaddiye aweddeyo tetumukkiriza kati kuzikiza wadde okusumagira tuteekewo peesi nti otumala ennaku z'omwezi nga 5 nti nga 15 ate kino gwezi gwa nti nga 25 kino tweyanziza nnyo nga amagye gabeera bweru ssaawa 24 ensonga esembayo abadde bagamba nga bulijjo mwami Kyagulanyi bayogere ku bantu bamwe abantu bo bavuma abantu kati olaba tukwatagana abakwataganya n'omusaayi mwe bakyenjenje mukyayogera ki ko bye mugamba abamwogera ku bantu bonna boogera ku Kyagulanyi ne tumubaddamu olaba tukwata ku bamunju olwo mwe babajje bagoba oluma tugamba ki ife lukyali ku musaayi nti gundi muganda wa gundi Kyagulanyi wansi yonna ekyokulala nti yatutegeera ne tumutegeera ne bwatemya obutema tumenya kyayagala ne bwazibya tumenya nti ategeezezza bw'ati kati mwetugamba atugambeko abaana be oba mulowooza tuli bakampala tuli bashalom mutwesonyiwe tukuba nsonga twagala ggwanga lyaffe nga ligenda mu maaso twagala ggwanga lyaffe nga lyenunudde mutujjeko akajanja kammwe n'obusiru Museveni bwe bateekamu siba bulungi musumba kaali nnyo bannaye bantu nga bakamba naye okyusiza eddoboozi senga nabadde nditegeereddewo mbadde nkujjako naye kati mutandise okunzanya 2 ku 1 Hello. Hello. Hello, Pastor webale kuweereza mukwano. Kyagulanyi bulijjo tokuba simu wano eba naye basajja mwene bakazimu. Okay, anyway, olwalira eddoboozi gombu muko. Olikyusiza naye nditegedde nkuwadde eddakiika emu. Oba onyongeddemu mpate kati 3. Okay. Anyway, webale nnyo webale nsimba nnyo omulimu tofaali lyoyongera kununula nyaffe Uganda buli lunaku nsimba nnyo. Naye kati olwaleero nze ekibuuzo kyange kigenda eri abakulembeze baffe aba NUP. Ekibuuzo kyange mbuuza amazima ddala tetulina nsonga erutwala okwekalakaasa okulaga obutali bumatifu kubanga abantu baffe babawamba buli lunaku wakiri kale katutandikire ku list Kawenkene yennyini yatuula wansi ku press conference n'agamba nti alina abantu n'atuwa amannya g'abantu abo bonna kati myaka nga 5 tebalabika. Lwaki tetusalawo lwaki twasalawo ku Besigye ne tumuwa ssaawa 72 naye ku bantu baffe abalala bali abasigadde tetunaba kukikola lwaki kubanga nze wendaba wetuteeka bw'oba mugezi tosobola kuteeka magigo mu kibbo kimu nti tubeere ku protest vote awo wetutadde amagezi buli kintu tulina okwekalakaasa obutabaawo bwa kugoberera amateeka tewali rule of law tewali respect to the rule of law ekooti esalawo ebirala ne bwesazeewo olumu nabyo tebagoberera amateeka naye ate ffe baagala batufugiza amateeka gaabwe agatayamba kaakati lwaki abakulembeze baffe tebasalawo olunaku lumu lubeere lwa Uganda yonna okwekalakaasa okubanja obugoberezi bw'amateeka buli muntu agoberere amateeka kubanga batuwamba awatali misango abantu baffe bababuzaawo n'abali bennyini be baagamba nti babalina tebabatwalanga mu kooti myaka nga 5 kati bo bagoberera amateeka ki ffe batugobeza amateeka ki tulina amateeka amalala gaabwe abalala abasigadde amateeka amalala kiki kubanga nze ndaba wetulaga omusajja atutwaliriza nga bw'ayagala kubanga luli nti mwamenya amateeka ga traffic nga muli iganga mwali muva Mbale kati ekiddako kiki nza kandekera abalala nabo bateese naye akantu ako njagala abakulembeze baffe balowoozeeko nnyo kale sebo toyanziza se Hello era mumaliriza nga mumpambye Hello
Bamwafe yebazwe pastor. Mukama yebazwe nyabo. Nze pastor badde njagala kubuuza araho. Njagala mubuuza. President waffe bulijjo. President waffe bulijjo atugamba. Nti ye ekyokukozesa emmundu saawa zino takiriiko. Naye bwe wabeerawo omuntu ng'alina obusobozi tamuyinaako buzibu. Kati nange nenjagala okubuuza RO ffe ng'abaali ku sayidi y'ekyo ekintu nze omanyi protest vote nze sigiriiko. Gw'oli eno kwene sayidi nze ndiweeyo. Kati ffe ng'Abannayuganda abakiririza mu ekyo kiki ekibulako kye tuba tukola okukigusa? N'ekirala Bannayuganda tuleme okwewuddiisa. Bannayuganda tukimanyi bulungi nti ababaka ba NRM ebitundu 7 ku buli 100 tetubalonda batubba bubbi. Kyokka ekineewuunyisa ne bagenda mu parliament ne batubba ssente. Ate ne tubalinza nti simanyi tubalinze 226 tujja basasula mu kalulu. Ate ke tutabawa n'akaddako basobola okuyiya nga bwe bayiiya kali akaggwa. Nga bwe bayiiya ne baddayo. Nze kyembadde nteesa buli lunaku nkyogera lwaki tetukola ne tweyiiyiza ffe amagezi agaffe ebintu byabwe ne tubisaanyaawo. Bwe tuba nga tetunnaba kutufuna busobozi butuuka ku Museveni kye mugamba ne ba MP tetusobola batuukako. Batubba akalulu ate ne batubba n'essente. Ne batubba n'essente ate ne tubalinza akalulu ke tumanyi bulungi nti tetwakabawa. N'ekirala abaana baffe bali mu makomera. Abaana baffe bagenda obbakwata. Kwe pastor ne teacher Lumbuye nga mwabitugambye nti batudde ne bateesa bwe bati bakwata ono bakwata ono bakwata ono. Era ne bajja ne babakwata. Naye ate ffe Bannayuganda ne tudda mu kubanja free gundi ate nga security alert gye mwatuwa temwatugamba nti nno bwe munaabanja ennyo bajja babawa. Lwaki tetuyimirira? Muba mutugambye nti meeting yatuddemu ono. Lwaki tetuyimirira ne tuva ku by'okubanja ground nekola omulimu ne tubagendera abo abantu abali mu misango gy'abaana baffe ne tubakolako mukasirise. Ne tubakolako foot soldier ne bayimirira ekyo ekintu ne bakikomya. Ekintu ekyo bwe banaakikola bajja kuba batangira abalala obutakwatibwa. Ng'obwo obunamawulire obwekise mu Bagaddafi. Tumanyi abantu suubira bamanyi bwe bubeera, famire zaabwe bazimanyi, naye tuli mu kooti mpaka ddi. Nabo era bagenda bagata ku bagundi ba Machete. Nabo bamaleyo emyaka. Ekivamu bagende ku lw'abakibalama babeere nga tebakyabazza. Kwegamba tubeeraawo nga tuli mu kukaaba tetulina kye tukola. N'ekirala pastor mbadde njagala kubuuza. Bulijjo wano oleeta solution. Omulundi omulala twayimirira ne tugamba ba MP baffe bave mu parliament. Ba MP ne bagamba mbu simanyi bateekeddwa okugenda ku biragiro bya loopu oba SG ng'abajjeeyo. Ekyo ne kitakola. Kati awo ne neebuuza tuneenye baani. Ate n'ekirala n'ogamba president ayite bannamawulire b'ensi yonna. Agambe Museveni tumuwadde essaawa bwe ziti ng'atadde abantu baffe ate ndi bakibalama nga mwebali. Ekyo nakyo tekyakolebwa. Ate n'ekirala kino kye waleese. Watugambye abakulembeze baffe be baba batuula bakikoleko oba bakikubaganyizeeko ebirowoozo. Kati nabo bwe banaasirika nga bwe bagenze batusiriikirira nakyo ne kitakola. Kati awo tuneenyaani mu solution ze tuleeta ne ziba nga teziddibwamu. Tuba tuyina kuneenyaani nti tetuddibwamu
ku lw'ebyo byonna bye tuleeta ate nga tebitekebwa mu nkola ate nga tebatugamba nti tetubitadde mu nkola lwakino nakino nakino. Hello? Hello? Enyabo katukwate omulala. Kale so. Tweyanziza mukwano. Naye muzeemu ne mumpamba mwatandise nga muwulire naye kati wagana amaloboozi agaddako gonna nninga agamanyi. Halo? Soko lindeko. Sikuwulira. Ogambye ki? Gwe wabitandise nze mbadde neefuze nga mbivuddemu. Naye gwe buli akuba essimu ng'omuwulira tomuggyako omuleka n'ayogera kati nze lwaki nsirika. Kale genda mu maaso eddakiika emu. Ekisooka ekisooka njagala okwebaza abalida baffe aba Nuupu ku kye baakoze. Ffe aba Nuupu banga ebintu tujja ne tubiboonoonera mwe ne mukyalakyala ne tumala ffe ne tuteekateeka ekyaffe. Kati pasita bino ebintu ebyatuuse oluba oluzzi lwazika kati twetaaga kugogola. Naye mbadde nsaba abakulu ebiringa ebyennyanja mu luzzi pasita byogogoddeko oluzzi ebiringa ebyennyanja mu luzzi bisooke biveemu bidde ebbali ffe tugogole oluzzi binadda nga amazzi gateese. Ekyo kyenjo basaba kyokka. Musooke mudde ebbali ffe tugogole oluzzi kubanga mwe temugenda kubeera mu luzzi omwo nga tulugogola nammwe tumulowooze nti tetujja batwaliramu. Kati nga pasita bwe wateesezza nti bano abakulu abaluddeyo mu palamenti abamazeyo emyaka 15 plus baali badde babeera bakisa ne baleeta abaana be beesiga ne babadde mabega ntukuba Museveni akalulu n'enkoona n'enywa ekyo kiba tekigenda kusobola. Nga buli wamu we bagenda beekwata kirindi ne balumba disitulikiti eyo oba constituency ne bakuba ekintu. Ekyo kye tubasaba bannange eri tetukyalina gye tubagazaayo twetagayo emisaayi emito mwe tubeetaaga mubeere ababugibugiriza ababawa ku magezi ti ozisinkana onoogenda gwa mu buzibu bw'okola kino ogenda kukola boote muleme kwesigaliza knowledge yammwe mwekka. Ekirala pasita ekisembayo onomponyiwa pasita ex girlfriend naye abaali babaddeko ne ba ex buli lwakukyawa naafuna omuntu n'olaba nga agenda mu maaso tafuddeyo ba wamukyawa oba tewamukyawa oyina engeri gy'owuliramu ogundugu ku mutima nga buli omulaba oti owulira ng'ofa ng'owulira ofa. Kati yempuuga akyatwagala naye ffe tumulaga twamukyawa twamuvinga ono kati abo bonna bwe busunga bwe boogeza tebalina kye bagenda twogerera kirungi. Omuntu ng'akukyaye ne bwogula emu twagamba yeekoza ki no akayaguza nange nsobola okukagula naye nga tasobola kukagula. Kati mwami mpuuga mwe babaana mpuuga mwefuge bavubuka mwefuge temukyasobola kudda twabakyawa pasita beera bulungi. Kale nyawa beera bulungi tweyanziza. Nengala bimusumba wange ng'akuba naye oba yeye. Hello? Kamala okutereeza wano mumaze ne mumpamba abantu abakuba bulijjo naye mu hello. Yes, mukulu webali kubuweereza. Kale sebo nawe webali kubeerako sebo. Kakati amanya nze Ivan. Kakati nze ensonga eno abantu gye basinze okwogerako eyo kansooke njireke wabula yo ensonga yange egenda beera kwene endala. Waliyo olunaku lwajja n'otugamba nti kweri ensonga gye wagambako nti okuwanulayo bombadi obeera mutemu nnyo. Kakati kwolwo olunaku nze nalaba ng'ate waliyo engeri gy'otaatunuuliramu bulungi ensonga eno. Ekyamazima kiri nti abasajja bafe basobola okuwanulayo bombadi ne bagikuba ku ttaka bandibadde bakikola bukozi kubanga kakati omusajja babanga bamusadde ku ttaka afuuse vvu ani agenda okuddamu otubuuza nti banaaye omuntu gy'aliwa muganda wa teri abagenda kuddamu tubuuza. Kakati n'ekirala bwe babanga abazungu bennyini be bagenda otubuuza nga naffe tubateerawo ensonga zaffe nti banaaye omusango gwe twateeka mu ICC kiki kye tutaabawa mulyoke mugulwiseyo paka kakati kuba kakati gwejjukiramu wali eri ono mukulu Uhuru Kenyatta bagenda ne bamuyitaawo ali yeewozeeko bagenda okitunuuliramu mu butuufu obulungi nga bagenda okuswala mu nsi yonna
ne bagamba omusajja addeyo atuule ali emmere ye akole buli kyayagala nefe ebintu byonna tubitaddeyo okwekalakasa kubaddeyo tuzunze tugenzeeyo buli paalamenti tuddemu naye tewali kyamaanyi kyennyininyini kye bali bakoze okuleka tuwudiisa mbu ate gundi bamugambye toddamu kojja eno lwaki tebagamba Museveni kennyini ne Muhoozi nti bannaaye temuddamu kutambula ekyo ne tukimanya nti abasajja b'amaanyi naye bali mu kutuwudiisa n'omusango gwe twateekayo mu ICC guli eyo gutudde basajja beeriira ssente Museveni wabawa ebyobugagga by'omutaka we batuula we batukubira obusimu Bobi Wine soko je US ng'agenda nga badda mu buboozi omusajja asobola okuwanulayo Bombardier n'agiteeka ku ttaka akikole bukozi ffe tulabe omuntu yennyini agenda okufubutuka eri oba abazungu tubagambe nti bannaye ensonga zaffe zibadde ziwulikika mu nsi eno yonna kaakati tulabe mu Afirika wano tubabuuze nti bannaye Abanyarwanda babadde batutta wano emisana n'ekiro paka olwaleero mubadde mukolawo kino kimulabye nti ffe tukoze kigundi kizze nnyo so tuleme kutiitiira Museveni bwe yali ajja wano yatta abantu ICC ekimanyi emirundi ebiri bamuwandiika eyo mu Nyandwe na wano Museveni tumututteyo so tuleme kutiitiira kulaba kintu musanvu bane Museveni kale wulira nsonga ezo zonna mu nsi eyinza okuyimirira ne tugamba nti bannaayo omutemu aliwa teri webaba abazungu tubagirayo ensonga nti omusajja yatta abantu eruweero miliyoni mwakolawo ki naye ffe tuggyeko omusajja omu era abadde akaddiye nga n'okufuka takyafuka okitegeera alinga amazima nini okitegeera omuntu asobola okuwangayo Bombardier n'agiteeka ku ttaka akikole tumanye nti kaakati evvu terigenda tubuuza nti banayo mutemu aliwa Abanyarwanda bano abazungu abatunda obunyeebwa be banaatubuuza oba nabo bajja kudduka buddusi bajja kudduka buddusi tubatayize butayiza nti banayo gundi togenda bano bagashumba nti gundi soko liyimirire so abantu bayidawo ne mu Bayibuli mwekiri Katonda bwe yali asindika gundi Moses okuddayo eri yamuwa ebikozesebwa but all those bikozesebwa yabiwa only to God make violence until the people of the Lord have got out of the land of abundance ate yakola violence Egypt wa violence erika kafungula nteke kakati ffe tuleme kwetiitira ate nawulidde gundi lumbuye nga tutegeeza nti bandaye n'abasirikale ba polisi bali eyo emyezi ena bakuba ndulu ate wulira nabo balina emmundu amasasi bagalina naye ate nabo ne badda ku lumbuye bandaye tuyisizeewo akalango nowebuuza bana kakati ffe abatalina tulina biyunifoomu byaffe bye tuzungiramu fata baba bakulemberamu banaye abamagye yonna gye temuli mukimanye nti mwe mulina okulemberamu oba muli mu mbeera mbi batugamba ne sokisi mwambala za bitundu ekitegeera ne sokisi bali mu za bitundu bemotya beze eno badde eri ala omugambe ekintu ky'okugyayo Bombardier atukole nga ne guno omwaka tegunnaggwako ekyo kive mu ddiiro tumanye nti kaakati buli MP abadde awanika amanyo oyo naye tagenda kuddamu kwogera badduke betukwata tubakwate naye bino ebyokugamba mbu ate protest vote kaakati bano ababaka baffe bennyini we twali eri ekawempe kiki ekyamaanyi nnyo ekyakolebwa ti kaakati kino kisobola otiisatiisa ate ekyole ne protest vote eno gye tulimu yakwewudiisa mbu kaakati okwogera nnyo si kwe kusinga omusango tubeere n'ekintu kye tusimbyeko nti kyekino ekyo bwe kitagguka tetukola ki tetukivaako Bayibuli etulambika bulungi nnyo mu buli kintu wali eri omukazi Ana bwe yali omugumba yagenda mu maaso ga Mukama n'asaba teyamala gasaba fwa yasaba nti Mukama mpa omwana ow'obulenzi era Mukama gwe yamuwa naye ffe tugenda ntugamba kakati protest vote ate waliyo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka kakati kiki tusoosa ki ekisembayo ffenna tuli mu ngidoole simanyi biki buno bundolindoli bwe tuzannya bino mu protest vote terina gye tulaza bwe tuba nga butuufu abantu tebasobola kubeera nti mpuuga ayingidde mu kkanisa ne bagifuluma osobola abantu abo baga nti kati protest vote obviously kino protest vote yatukutuwudiisa omuntu aba nga tasobola kuva mpuuga waayimiridde n'agamba tolina kyotugamba ffe tugenze ne baleka omusumba n'empuuga we n'amubuulira tukole ebintu nga mu butuufu tulina we tuva ne we tulaga nti kaakati eno tuvuddeyo kino kye tuwangudde wano we twagemba nti Masaka 16 bantu bameka abagendayo obviously twafuna abantu 10 batudde mu luguudo oli bwe yakuba akati ya gasi mukuwe ffenna ne tudduka si bwe kyali yes waliwo awo akabuzaabuza nti kaakati bannaaye tubagenda tubakyusiza kooti
ekyo kitumala okubeera nti kakati bannaye waliyo ekikoleddwa ekyo kitono nnyo esi kyali kikole naye kitono nnyo okusinziira ku kyetulwanyisa ekitegeera mukulu wange so bannayuganda naddala mu ab'amagye kyemanyi gye muli muwulira muli bubi musula bubi mulya bubi ebijanjalo birimu kawuukumi mutuddeyo n'ebimundu kakati n'ekirala nze kankuwe kakanotisi kano nze nina mukwano gwange actually na muganda wange kuba twafuuka muntu omu muganda wange namukubirako ndimugamba nti mulinayo eyo ekiyinza okututaasa n'agamba ffeno tetulina ngamba ate kakati ono asiimwe jjeena ate atugamba birala kiki naŋŋamba nti banaye ffe tukola ensobi nga bakuyoola bakutwala Sudaani bwe batakutwala Sudaani ebeera Kongo era nambuulira abaana abagenda mu magye nga mbamanyi nga balina Kongo saawa eno kakati omuntu ng'aba asobola okukwata omunamagye gwatasasudde n'amuyoola paka e Kongo olwo kakati protest vote gye tunaanunula ennyo tubeere serious bwe kiba kuteeka wansi bombaadia tugiteekewo bwe tuba kugamba nti kakati banaye ne president naye abeerenga sikuyisaamu maaso mu nsonyiwe bekiyisiza obubi ne ebintu tubivuge bulungi nti kakati kino kye tuliko eggaali yatugamba eggaali yes twakozeeko evaluation ekigambo gaali kyatuuseewa era tubeera kuno ku masimu banaye eggaali ekolebwe teragibwa eggaali ekolebwe si bwe kiri yes so ebintu tugambe nti kakati ffenna ng'ekibiina NUP kino kye tusimbyeko ekyo tukikole bwe kitulema lwaki kitulemye tuleme kuddayo kwewuddisa eyo terina gyetulaza yesebo mbadde nina bingi naye kasooke mulimu abantu babadde tebateesa bakambwe gwogenda tusa hello kamala utereza wano hello mutabani wanji sebo nze kitaawo wane Minnesota nzayinza okuwuliza muzeeyi era gwoggalawo otusabire sebo kale mpeereddwa omukisa naye amateeka gakwate nga bwogateeka kubanga abamu babadde bakuba naddala oyo yakavaawo ayogeredde eddakiika nnyingi nnyo ate nze nakakuba emirundi ndoza giweze nga 20 ate abakadde n'obakkiriza oli omukyala yakunenyeza bulungi nti kati ate gwomenya amateeka ago nze nadde mbivuddeko kakati n'obayisaawo anyway kakati eyo kanveeyo kansooke nkwebaza olw'omulimu omulungi thank you very much ekyokubiri nti nsubidde nti ompaddemu akadasi kakasingako kubanga gwe mulundi ogusoose nange okukuba number one, you opened a can of worms ng'abazungu bwe bagamba nti wabikudde akakebe k'envunyu okwogera ku Vatican ekyamazima byoyogedde bituufu bwe kiri bwe kityo engeri eddiini gyegenze nga ewuddisibwa ekyo kyo tekiriiko kubuusabuusa ekino ekyokubika paapa ekyo sikimanyi naye nzikiriziganya naawe ku biri byonna ebirala ebikyayi paapa oba yafudde ddi awo sibimanyi naye nga ekiri kituufu nnyo nti ekiri Vatican right now it's just not mafia naye nga batumanyi omulabe sitaani okuva emabega okuva ku Kristo bwe bagamba nti teyafa ku musalaba nti ate bamubba mu musalaba amini mu ntaana naye kati eyo nga nvuddeyo kambeeko nange ettafaali lyenteeka ku ggwanga ndowooza nti ebiteesa abantu bye badde boogera birungi nnyo naddala ebikwatagana ku ba parliamentarians baffe ndowooza nga tutuuse mu buyinza mu Uganda empya constitution bwe tugikyusa ababaka ba parliament tebasaana kusukka mu bisanja bibiri eryo tteeka libeerewo nti omuntu bw'aba aweereza mu parliament tasukka bisanja bibiri lwaki yaba alina kugenda buli anytime tuteekeddwa okufunako ku bwongo obupya and fresh ideas naddala ez'abavubuka nga mmwe. Alright, so kakati ekyo ne kiggwa nange nzikiriziganya n'ensonga ey'okuba nti parliament ne institutions zonna nga Museveni bwe yazicompromisinga abantu baffe bave mu parliament nzikiriza mu protest vote sifaako nnyo naye wekirabika kati we tuli ndowooza okubanja kw'abaana baffe abasibe okubanja buli nsonga yonna yonna kati kyandibadde kya buli lunaku lutentezi ekyokusatu ekisembayo kakati NUP yandibadde nga esinga kusasira kuzimba
ku grassroots kati tugende wansi from LC1 nga tugenda tetugebe kudana parliamentarians abokafuko bali naye emisingi NRM okimanyi nti yo erinanye emisingi wansi eri wansi tuteke twagende manipulating yes exactly kakati tumalo kuteeka amaanyi gaffe tumanye nti buli abantu baffe enjiri ya change bakifunye bulungi then tuleke tudeno waggulu ndowooza ekyo kyekiteeso kyange nga bwompadde okusaba kansabe mukama waffe tukwebaziza nnyo okusooka tukwebaza olwa ASP asiimwe musumba waffe akoze omulimu omulungi ennyo ogufaanana bwe guti ate era n'ensonga zino zakuteekeza Vatican ziri risiki sajja wano bamafiya bamutawaana nnyo bw'oyogera ebigambo ebyo tusaba mukama mubikeko omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu against any attack okuva yonna mukama tukwebaza n'abantu baffe abali ku ASP asiimwe abateesa ebiteeso ebirungi n'efaana bwebityo mukama katonda oyongere okubakozesa okukola ewave ey'okuzimba Uganda yaffe edde ebupya mukama katonda yongera mukama ensi yaffe okugiwa vision eyo nga tutambulira wansi w'omukulembeze waffe Kyagulanyi Center oluvannyuma lwa byonna tulabe Uganda empya from now nga tuli bapya mulinyira Kristo mwana wa Katonda omulamu era nga ASP agenda okuddamu okutuweereza mukama muwa amafuta agatuweereza olunaku olwaleero ekitiibwa n'ettendo bikuweebwe kuba Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nsabira neebazizza amina neyanziza nnyo toyanziza muzeeyi webalire ddala amakumpeera omukisa amina sabo amina bambi amasimu tugaggaddewo teri kuddamu kukuba simu tugenda mu kigambo eddakiika 10 tuziwaddeyo nga zivudde ku zange zembadde nyina okubuulirirako ate ng'ekigambo ngenda kibuulira nakugamba ekintu kyotasobola kwogera mu ssaawa mu ddakiika 5 tusobola kukyogera mu ssaawa 2 tusobola kyogera mu ssaawa 4 ekigambo kyonna ekibadde ekyessaawa emmeka ngenda kizingazinga mu ddakiika z'ensigaze entono tukyogerere tukibuulirire omwo era nkimanyi mukama ajja kutubulesinga n'ekigambo ekyo mu linnya lya Yesu. Muzeeyi nsanyuse nnyo okuwuliza from Minnesota aba US batulabire bagambe tubatumidde kale mwena abakubya amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala ebirowoozo byammwe tubinootinga ate tetuli ffekka waliyo n'abalala bangi programu eno egobererwa waliwo ababuuza waliwo omuntu ambuuziza ekibuuzo ebintu solution zoleeta lwaki teziri implementation si yange naye era waliyo ebikolebwako ku byonna bye muteesa wano era programu yammwe eno ekyusiza ebintu bingi mu politics wa Uganda maaso awo tubigendamu tubyogerako mukama bw'aliba atuwadde ekisa kya change kubanga era agenda kituwa. Now we nasimbye akati nagambye era ngenda kwogera ku politics eri mugundi sifaayo nebaza kunda kulwa muzeeyi gundi esala jansabidde mukama ajja kumprotectinga bwe kiri bakya nga ekiseera kituuse ndiba ngenda ngera bwe kiri ndiba ngenda oba kyekirivaako ekyo nga bwe kyali ku Petero nga bwe kyali ku Yokaana nga bwe kyali ku Pawulo nga bwe kyali kwani era ekitiibwa n'ettendo biriba biddizibwa mukama. Kale naye amazima tujja gwogera ago ge mazima n'amalala mangi tujja gwogera kakati bannanga amasimu gaggaddwawo politics takoma ku kulonda babaka ba parliament bokka Uganda bakituteekamu nti politics akomaawo era we waba okulya n'okukombesowaanya awo omuntu anyaatula munne kati bwe kimala okuyitaawo nga bakulaga nti politics kikomaawo wokka ebirala byonna ne batuvuvunga ne batuttira future batuliridde future lwakuba tubadde tukomaawo omulembe gwaffe gutteekwa kati okugattula buli nga bwe twasalawo okuzungulula amazima agali mu buli kintu tugazungulule tugatuukeko. Politics ategeeza nti abantu abo tuba tubakwasizza ekiseera ekyo okututeeseza okutupulaningira n'okutukolera. Kyovula Museveni abadde afuba nnyo okuteekawo nga yali mu opposition nga yali mu government ne balya future yaffe ffe ne twongera okuggwawo nga bo beeyongera okugaziwa. Kakati wulira bannaye temukuba masimu nkimanyi nti omuntu akuba essimu wallahi otekwa kubanga kuoli era okiwulira nga tugambye nti amasimu tugagadde tumaze okusaba nga traditional ya wano weeri kati simanyi lwaki obeera okuba. Kati wulira ensonga lwaki tuteesa tutula ne tuteesa ne tugamba tuleete kino kisobola okukola lwa nsonga bwe ziti omuntu nakugamba wano omuntu bw'oba olimye ebijanjaalo
olino n'osambula oba n'opangisa olime ebijanjalo yiika namba oba olina okuba ng'omanye ebijanjalo bino bitaninga ddi into money. Bw'oba olimye emiti gya kalitunsi olina okuba ng'omanyi olimye emiti ki era olimye gyaki, oba tolimye emiti nti gibeeraawo kibira kibeeraawo myaka 7 no, olina okuba ng'omanyi ddi lw'ojjamu ssente. Bw'oba olunze enkoko olina okumanya ddi lw'ozitaninga into money kubanga yebeera destination y'ekyo. Bw'oba olunze ente kyonna ky'oba okoze okikola. Bayibuli egamba tutera nnyo okusoma wano ku Isaaka. Bayibuli egamba Isaaka n'asiga mu ddungu. Isaaka n'amala okusiga Bayibuli egamba n'akungula. Bw'amala okukungula Bayibuli eddamu etulaga ng'alina eŋŋamira, alina ente, alina biki, alina abakozi, n'ateekako ne ba subcontractors. Thank you so much. Ng'alina ne ba subcontractors. So kibeerawo kitya? Yali amanyi kyasize bw'agenda okukiviisaamu ekirala. Kati tuteekwa okuyingira mu byobufuzi nga tumanyi kiki kye twagala mu byobufuzi. It's not a matter of kufuna babaka ba parliament ne tukomaawo. Politics waffe wa opposition destination wa politics oyo kujjako Museveni. Kati tuteekwa okuba nga tumanyi ddi lwe kibeerawo. Babeesige baafuna chance eyo ne batasobola kugikozesa. Kale katugambe nti no baali batuufu. Naye mmwanyi nezengera ya omuntu nga wasimbe mmwanyi nga za kutunda noziriisa nezibala nezengera ku miti nezikunkumuka nezikalira kutaka neziddamu nezimera eze mmwanyi ziba tezikuyambye oba ofaanagana n'ataalima. Kati se twagala mulembe gwaffe nagwo gutuuke waawo. Tuteekwa okuba nga tumanyi ddi lwe tukijjamu ekintu. Bayibuli egamba bweti kyembadde gamba politics kuba kuteekateeka busika bwa ggwanga eryo. Politics kitegeeza busika. Ulya Bayibuli bwegamba mu ngero Proverbs chapter banaye abantu muli bazibu banne Uganda muli bazibu banne Uganda muli bazibu. Wallahi twakkaanya nti bwe tumala osaba tetukwata simu naye omusajja agaanye oba musajja oba mukazi agaanye akyakuba essimu. Naye sebo nange leero ogenda kunsanga sigenda kukwata. Ngero 13 olunyiriro lw'omukaaga. Mbadde njagala tusome ekigambo ku kigambo nga bwe tunnyonnyola naye simanyi. Omunene w'amagezi obutuukirivu bukumoya akwate kuba eggolokofu naye ekyejo kisuula oyo alina ebibi. Wabaawo eyeegaggawaza naye nga talina kintu. Wabaawo eyeeyavuwaza naye ng'alina obugagga bungi. Waliwo omuntu eyeegaggawaza naye nga mwavu. Waliwo omwavu naye nga mugagga kuba abeera tamanyi. Waliwo omuntu asobola okwefuula owakabi nga Museveni bwe yeefudde owakabi naye nga si wakabi. Ate naffe ne tutya naye ate nga tuli bamanyi osinga Museveni. Waliwo eyeegaggawaza naye nga mwavu. Waliwo eyeeyavuwaza naye nga mugagga nga si mwavu naye nga omutwe gwe mwavu. Bayibuli egambye obutuukirivu bunyweza ebintu bino byonna naye obubi busobola okukusaanyaawo. Tugenda kulaba ababi abasaanyeewo nga we bali balamu. Naye kansooke ku kino, waliwo omwavu naye nga mugagga, waliwo omugagga naye nga mwavu. Obugagga bwe bununula obulamu bw'omuntu naye omwavu tawulira kukanga kwonna. Omusana ogw'abatuukirivu gusanyuka naye ettabaaza ey'ababi erizikizibwa. Amalala galeeta okuwaka n'okwereere naye amagezi gaba n'abo abateesa obulungi. Obugagga obufunibwa olw'ebigambo ebitaliimu bulikendeezebwa naye oyo akuŋŋaanya ng'akola emirimu aliba n'okwala. Senga mbadde nina obudde Mukama bw'anaaba tuwadde ekisa ne chapter tujja giddamu lunyiriri ku lunyiriri. Naye waliwo ennyiriri ze ngenda okulondobamu olw'obudde endala tujja ziddamu. Juuzi mwalaba ababaka ba palamenti abaavaako nga bakuŋŋaanye ku Sheraton nga bakuliddwa Kabakumba Masiko eyatubba ssente nabba Radio Uganda nabba ebintu bingi nnyo ne yeegaggawaza. Bayibuli egambe bweti obugagga obw'ekika ekyo buli kuggwako n'osigala nga tolina. Ba ex-government officials basaba mbuno babaterewo etteeka basigale nga bafunanga ensako mansire kubanga embeera yaabwe mbi kubanga bwe baabeera mu buyinza baatutunda ne bakuŋŋaanya obugagga mu bubi mu kututunda. Be baatunda ekisanja, be baatunda emyaka, be baze batunda buli kimu ne babagulirira ne bakola obugagga obw'ekikuusa. Bayibuli egambye obwo obugagga buggwawo.
essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. Essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme. Bannange Sulemaani yali musajja. Eno ngero za Sulemaani. Essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme. Tusobola okuteesa wano ebintu. Bannaffe bakulu baffe babakulembeze baffe betwogeddeko ne muwuliranga ffe ababi. Bannayuganda balinze chenje emyaka 10 gye bamaze nga bategeera. Naye ng'ebibeerawo balabira ddala nga waliwo abakulembeze abavunaanyizibwa ku kintu ekyo. Kyovula kati buli munnayuganda waali Bayibuli egambye olw'okuba balindiridde chenje ebbanga ddene kati emmeeme basinduukirira. Kiringa omuntu n'osubira omuntu n'agamba bannange beera wano n'omala okyalira omuntu n'akubuuza bannange pasita wire webale kujja onywa soda ki nti Sprite ne yeetolola n'agenda n'akomawo ngenda bwadda buli lwadda bw'ati obwongo bumukuwa ng'ayingira n'eccupa ya soda agenda okukola bw'ati tegirinanga ddayo nga yeetolola bw'ati lwaki ombuuza kyenywa nga tolina ssente zigenda kukigula. Bayibuli egambye essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Bannayuganda kyekino ekiri e Uganda, bannayuganda emmeeme basinduukiridde balinze ekintu kino ebbanga ddene. Kati bekivunaanyizibwako kyova olaba muri ku kikaliriro kubanga munnayuganda emmeeme musindukidde naye Bayibuli egambye bw'eti ekyo ekintu kyalindiridde ebbanga eddene bwe kijja kifuuka omuti omugumu ogw'obulamu ogw'essuubi mu bulamu bwe. Bannayuganda batandise okukola ebintu nga balaga abantu Uganda empya gye baagala ku social media. Batulaga amalwaliro ga Uganda empya, batulaga galaji za Uganda empya bwe zinaabeera, batulaga amasomero ga Uganda empya kubanga bannayuganda emmeeme basinduukiridde naye balina ekintu ekibali mu bwongo kye basuubira okukola naye ate abakituulidde bali both sides mu opposition ne mu government. Okunyiririrwa enjagala sinnabaddutuukako naye nteeka oddutuukako batusulawo tusulewo. Buli anyooma ekigambo yeereetako okuzikirira naye oyo atya ekiragiro aliweebwa empeera. Etteeka ery'omugezigezi nsulo ya bulamu okuva mu byambika eby'okufa. Okutegeera okulungi kuleeta okuganja naye ekkuba ery'abasala enkwe bbi. Buli muntu omutegeevu akola emirimu abantu abasala enkwe Bayibuli egambye n'okwavuwala muteeka okwavuwala mwegaggawaza mu ssente z'abannayuganda nga mutubbye. Omanya naye omusirusiru ayaliira obusirusiru. Omubaka ow'ekyejo agwa mu bubi naye omutuma omwesigwa kwe kulama. Omubaka ow'ekyejo agwa mu bubi. MP ow'ekyejo naye MP atukiikirirwa obulungi alama. Y'ensonga lwaki lutamaguzi tewali waayimira ne batakuba nduulu. Waliwo lwe baali e Nakaseke n'agenda ku mukolo gwa NRM. Bannaye enduulu yali essaba NRM. Juzi yajja ku kitebe kya Nuupu. Enduulu yatta abantu. Naye empuuga buli waayita vaawo tuula vaawo. Bayibuli egambye omubaka omubi n'omubaka omulungi. Bano ba MP ate era olwo olunyiriri si lwenjagalawo lulumu. Obwavu n'ensonyi biriba byoyo agaana okubuulirirwa naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Owulira otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Obubi bugoberera abalina ebibi naye abatuukirivu balisasulibwa ebirungi. Omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Omuntu omugezi ategeka obugagga bw'abaana be n'abaana b'abaana be. Kambabuulire ba Museveni ky'ova olaba ng'omuntu kati